Okay, mwena abatulaba ne mugamba nti ebyo babigulamu owino. Si bituufu, simanga si biwange. Njagala olwaleero kirabe nti ebintu byembawa nsobola okubyekolera. Akatiiti okakola waneeno mu kala zo ennungi ez'enjawulo n'omala n'okateeka mu ddagala n'okawanga kye tuyita obutiiti obuwange. Nga buwange nti omukyala ekiwato tekirina kubeera kikalu, kirina okuba nga kiwange ng'oli mukyala ajjudde, mukyala atuukiridde. Obutiiti buno abasinga mu buyita nti no kintu kyakwejalabya, naye si kyakwejalabya. Ekintu kino eno kyongera beauty eri ggwe omuntu, engeri gy'olabikamu eri omwami wo. Ate nga mukimanyi abasajja baagala bakyala balabika bulungi. Kati gwe oba olabika bubi, ojja kudiba n'obubi bwo. Olina okulabika obulungi nga weeyambudde, ate olina okulabika obulungi nga oyambadde. So omukyala wonna olina okukola ki? Okulabikirawo obulungi. Omusajja agenda okutuukako agambe nti kyendaba kungulu kye kiri ne munda. Awo naaba akongedde ekisanja. Ne woba obadde omusaba nga takuwa mukwano, atandika obbisomba nga mulalu. Anti ala wenna ojjudde. Kati saawa zino eno ndi mukola butiiti. Ndowooza mukalaba kali mu kala ya green. Mbulaba buno obuli ku sowaani, saagala buyiike. Naye nga nkola green, ntaddemu ka pink. Taddemu ka pinch. Kali awo ka mazizzi. Kalabika bulungi. Kati gwe naye omukyala ali eyo, gendera nnyo kala z'oyambala ez'obutiiti. Nti buli kala erina meaning. Olina okwambala kala ezaaka eziri attractive. Ng'omuntu alabako n'agamba wow, kiki kino mbadde sikisuubira. Bwe butiiti buneeno kye kimu n'empale. Nti empale gy'oyambala erina okuba ng'erina kala esikiriza. Ne weeyambula obweyambuzi bwe bati, omusajja n'alaba kala y'empale gy'oyambadde, amanyirawo n'ekiri munda kyagenda okulya kigenda kuba kiwoomu. Kati oba oyambadde akapaleko nga kali mu kala eyaka, n'oterako n'akatiitiko, bw'oba oyiseewo bulambalamba. Kati gwe omukyala ali atalina katiiti, simanyi oba oli mu nsi yaawa. Olaba kati n'abazungu babambala. Gwe nkwewuunya ali e Uganda wano we busibuka nti gwe tosobola dde okukambala. Oli ne wakugamba okafune weebuuza nkajjewa, kyokka ng'ate olaba vidiyo nga tubwogerako, era n'obuuza n'okubuuza akatiiti kakola ki? Akatiiti kano, akatiiti katiitibya mukira ogw'omusajja, katiitibya mukira ogw'omwami. Ako kawanvu nnyo, kendeezaako. Katiitibya mukira ogw'omwami wo. Oyinza okumbuza okutiitibya omukira kye ki? Okutiitibya omukira ye musajja okubeera nga afuna appetite, okubeera nga afuna obwagazi, nti bw'atunula kano akantu obwagazi bweyongera, abeera nga agenda okulyako, kumba ate agenda kulya gwe muntu. Kwe kutiitibya omukira. Ate akakatiiti, okutiitibya omukira kye kimu n'obwagazi. Akakatiiti mukwano n'okambala ne woba oyina mujjawo, ne woba oyina mujjawo nti oba mujja wange, nze biki omusajja abeera wa mujja wange, gwe yambala katiiti, ojja kulaba ng'omusajja agenda mpola mpola ng'ate eri avaayo ng'agamba bannange oli ng'ate ebyo oli bisufu. Ayambala akatiiti, abeera mu mpale obulungi, ogenda okulaba ng'ewoli omukazi akyayiddeyo ddala, naye ng'ekimu kyayaayo katiiti k'okola ki? K'oyambala. Kantu katono nnyo, kakyusa obulamu bw'omusajja, kakyusa omutima gw'omusajja, nze nkubuulira. Era nze abakyala abali eyo mbakuutira kimukola ki? Kwefaako. Kwefaako kubanga ebintu tubireeta, ebintu tubibawa,
naye abasinga temukola ki temubikozesa era nja kwebaza omukyalo ono akoze eki alonze kakala kana aka green aŋŋambye nkamukolere nkambale lwaki anti bagenda ku honeymoon n'omwami we omwami tabaddeewo n'omukyala tabaddeewo bonna tebeerabangako kati omukyala naŋŋamba nkolera akatiiti nga kali mu kala ya green wadde nange njagadde mutabukiremu ka peach kubanga kala emu tejja kunviirayo bulungi ayagala agenda sinkana omwagala wa mugambe munnange kinyambaza akatiiti kano ate nga kali mu kala weeti eya green ategeeza bingi nti ategeeza ki nti ebitaala bikutadde amugambe ebitaala bikutadde mukwano emaali yonna ngikuwadde kola ki weeriire tewakyali kikuziyiza ke katiiti kano nno ke tukola nyineko akalindiridde agende bamupiice naye ayagala kikola nga surprise eri omwami we kitegeeza nti gwe omuntu gwe olina okwagaza omwami wo olina okwagaza mukyala wo ebintu ebimu byokola ki byolengera abamu bye balabanga ebitalina makulu kumba ate byebikuuma omukwano byebikuuma obufumbo nemubeera nga mubi bafumbo abali mu ssanyu abafumbo abeeyagaza okulabako abeeyagaza okwebuuzaako n'otabeerawo nga buli omu akola ki akwekokkola abasinga mubuuza senga obutiiti buno eno omukyala alina kwambala colors mmeka olina kwambala lines si color lines mmeka tugamba nti omukyala olina okutandikira ku line 3 5 lines wezityo zoba olina okukola ki okwambala tekyetaaga kwambala bintu bingi nnyo mu kiwato bikujjuleko ate bikumaleko emirembe okusingira ddala line 5 zisobola okukolera gwe omukyala ali eyo kobeere mukulu kobeere ng'okyali muto mu myaka line 5 ziraga nti oli mukyala aggumidde oli mukyala omubuulirire so gwe yenna ali atanabafuna katiiti oluddewo jangu ofune akatiiti oyambalire omwami wo mwekole buli kimu wali ogenzeeko ku biiki bw'ogenda ku biiki n'osanga omuwala ng'ayambadde obutiiti naddala ng'olina omusajja wo omanye engeri gy'amutunuuliramu wadde gwobeera tomulaba naye nga eriiso ly'omusajja liba lyatuuseeyo dda nga muli yeebuuza lwaki tobwambala akatiiti ako kayinza osikiriza omusajja wo okugenda okukwana omuntu oyo olw'okuba nti gwe omukyala tokola ki tokambala so gwe munnange gwe atakayina omusajja olwo abutagamba naye ng'abyagala nnyo ate bikola ki bimukolera obuntu obwo bw'oyisaayisaamu amaaso ate bwe buyinza okukuuma bbaawo okubeera nti talaba nnaaki nga tamulaba ng'eriiso lyonna lina alikumidde kwani alikuumidde ku ggwe kati awo munnange awo wenkugambira mukyala munnange weefeeko weerabirire munansonyiwa ninamu kasenyiga manyi nako tekatuyisa bulungi naye eryo ssanyu lya mukwano kuba omwami yakomyewo ng'amuyina n'ansaba nga siina kumumma ne muweerawo ne nga munnange weeriire bannaye kati bwe nkusaba emitwalo emeka gwe ng'ogamba ng'obuseera olaba omulimu gw'empitamu bikola kati ono yayagadde colors lines 3 era lines 3 ze tugenda okukola ndowooza muziraba zino ziwedde so ngenda kukamaliriza bulungi nnyo mwana muwala agenda akole ki agende bamupiice yamanyi kyalimpa yamanyi kyalimpa naye nga gwe wenna yenna yeetaaza akatiiti akawange obulungi
akatiiti weekali okuba bukubi ku simu yaffe ku namba ya simu yaffe gy'okubako okubeera ng'okola ki ng'ofuna ebintu ebyo obutiiti buneeno obulungi ddala nno. Enamba eri 0704 73 7114 ye namba y'essimu gy'oba oyitako ngambe nti senganze njagalayo akatiiti n'enkumbi na biki byonna ebyo byonna byonna bikola ki bibaawo nno ddala ate mu bujjuvu bwabyo ate nga biwange n'eddagala erisinga okubeera ery'emikisa. Abantu abasinga mugamba okuwanga kyeki naye bannaaye okuwanga senyiga naye okuwanga ddagala lya mikisa. Okuwanga tuteekamu ddagala lya mikisa, si ddagala lisiba basajja, si ddagala likola kyobula nga lyo banaakugamba nti munnange naaba ku olweza lukola ki olweza lwa mikisa. N'eddagala eriwanga obutiiti buno ddagala liba lya mikisa. So gwe omwami ali eyo togaana mukyala wo okubyambala ng'ogamba nti omukyala akuloga bwebyo ebintu bya bulogo. Tebibangako bya bulogo mukwano, gwabitafuta obubi. Ebintu bino si bya bulogo wabula mwe abasajja baffe mwe ababitukozesa musobole okutwagala anti mwagala birungi. Kati naffe katukole ki katubeeyonjeze. Naye ng'omukyala wenna olina okubeera n'akatiiti nga kawange bulungi, olina okuba n'enkumbi nga mpange bulungi. Ekyo kyo olina okukimanya ti omusajja akyetaaga naawe okola ki naawe okyetaaga. Kikwongeza ekisanja ew'omwami wo ate kyongeza omukwano ew'omwami wo. Kati gwe atayagala kisanja eri bbaawo bino tobyambala okola byaki. Ate oba toyagala kisanja atayagala kwagalwa bino tobikola okola byaki nga toyagala bakwagala ebireke. Lwaki weemenya? Saa lwaki weemenya? Naye ng'obutiiti bwe buli n'enkumbi weeziri na buli kimu kyonna kyoyagala weekiri. Katiiti, mazzi, enkumbi, kusika infection byonna wano okola ki obifunawo bulungi n'ogenda ne weeyagala ne bakupiikya ate nga naawe okola ki onyumirwa. Tuli wano Mulago Kubbi nga ku kyaki ya Kakande otusangibwa. Namba y'essimu eri 0704 73 7114 eya MTN eri 0777 336 9151 ye ya MTN. So gwe ne yeetaaze package yo gwe omukyala enamba y'essimu yeeyo awo ojja kuba obifuna bulambalamba yonna woba oli ebintu biba bisobola okukola ki okutuukako. Tova kumabiriza habo product sharinga ate okomentinge n'ekirala olaikinge oba okoze kyamaanyi. Mubeere bulungi, mweraba.